Bebaji ddala munaffe bwe tukyatambula mu gataliiko nfufu ku Bukedde TV1 mu kitundu kino Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere Nyamivu olw'ebikolwa eby'akalogo kalenzi n'obuli bw'enguzi ebifumbekedde mu bantu ensangi zino. Abyogeredde ku Ekereziya eya St. Javira ku mukolo ogw'ebijaguzo eby'emyaka 19 bukya Ekigo ky'e Bunnamwaya kitandikibwawo. Emikolo gy'okujaguza emyaka 19 egy'ekigo ky'e Bunnamwaya gitandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ng'ayambibwako abasaserdoti abalala. Kwetabiddwako minisita omubeezi akola ku nsonga z'abakadde Dominic Mavaabi nga yakiikiridde omumyuka owokusatu wa Ssaabaminisita Hajjat Lukiya Isanga Nakadaama, omwogezi w'amagye ga UPDF Brigadier Felix Kulaije n'abalala. Ssaabasumba asoose kutuuza Bwanamukulu w'ekigo kino Father Francis Semuddu n'okumukwasa ebikozesebwa n'amukuutira okuweereza obulungi. Yenyamidde olw'ebikolwa ebitali bya buntu omuli ebyakalogo kalenzi, enguzi n'ebirala ebifumbekedde mu bantu ensangi zino nga tebisosola n'abaweereza, kyagambye nti kiraga ekifaananyi ekibi. Obudde abakulembeze okukulembeza obwetowaze okusobola okuleetawo enkyukakyuka mu buweereza bwabwe n'okukuma erinnya ly'Ekereziya. Oluvannyuma wadde abaana 186 konfirmasiyo wakati mu kubakubya ebirayiro n'okubasiiga omuzigo. Mubaka wa Hajjat Lukiya Nakadaama, Minisita Mafaabi ayogedde ku nkolagana eriwo wakati wa gavumenti n'Ekereziya n'asaba abantu okujjumbira enkola eziteereddwawo okwekulaakulanya. Eddiini etaliimu enfuna eba nzibu, kati ye gavumenti yaleetawo Parish Government Model Program eyatwala ku grassroot eri ku mbuka, kati abo abatali mu money economy eyagala baveeyo. Oluvannyuma basonze ensimbi ez'okumaliriza Ekereziya eno. Ate omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza asiimye abakristu b'ekigo kya St. Augustine Esseeta mu mukono olw'okuzimba ekigo kya Katonda ekiweesa ekitiibwa. Buli akitunulako neyeeyongera okukkiriza n'okwagala okubeera omukristu. Babadde mukuza olunaku lw'ekifo nga mu misa eno aweereddwamu abaana sakalamenti ya kominyo n'okugatta abagole. Twebaze Katonda olw'ebirungi byatuwa naddala obulamu, naddala abaana, amaka gaffe, ate naffe abatannaba kulongoosa tulongoose. Bamulamuza n'omulimu gw'okuzimba Ekereziya okugenda mu maaso nga Bwanamukulu w'ekifo Dr. Godfrey Mbowa amulaze n'ekifo wanaatuula. Misa ng'ewedde Omusumba Kakooza asabidde abaana abaagala okufuuka bafaaza n'abasisita. Disani Mutyaba ne Eddie Nakigule bakusakidde Gwen ku Bukedde TV.